Kyenabadde njagala okubeera suubira ngenda kituukako olw'ensonga nakoze bulungi nnyo ddala neegomba okubeera civil engineer. Kyemanyi nti ebirooto byange nga Nsambya community tusanyuse nnyo olwa results zino. Abaana baffe bayise bulungi, bona bagenda ku universities. Musura Abdurrahman naye yabatampula biology. Tuzza okwebaza Katonda olw'abaana baffe basinya y'omukaaga okubanga ebigezo okudda ng'emu ku baana abakoze obulungi. Allah tumwebaza olw'ekyo ate era tumwebazizza. Tukoledde ddala bulungi points 18 abaana babiri ate era n'abaana bonna ne bakolera ddala bulungi. Twebaza abazadde, twebaza abaana, abasomesa na buli muntu yenna okutwaliza awamu. Alhamdulillah, oba oliawo ekyanfunyisiza points ze nafunye twebaza Allah kubanga yasookerwako era yayisa yasalawo. Then n'ekyokubiri mpoziko okwewaayo kuba ekyaddala mu ssomero buli omu bwajjanga ffe abayizi kikyasobokera ddala obbeera nga gwe afuddeyo oba ne weeyiwayo. Naye nga twebaza Allah naffe twafaayo, naye nga ekiddirira mu ekyo n'okubeera nga kuwuliriza abasomesa kubanga tebasobola tugamba kikyamu. Kyonna kye batugamba bali supportive gyendi. Mulimu akaseera ebibuuzo ebigaana, ebintu ne bigaana owulira nga bikutamye, naye ne bakuzzamu amaanyi nti ojja kusobola. Si ffe abasoose okugwa, naye era banzikiririzaamu okakkana nga tukoze bulungi. Alhamdulillah. Omwarabu agamba man jadda wajadda, alemerako yaafuna. Nafunye 17. Nebaza nnyo abasomesa bange, abazadde bange n'emikwano abambeereddewo okulaba olugendo luno nga nduyita mu bulungi. Abaana baffe babiri bafunye 20 points, bazifunye mu sciences. Kundabahe Moses abadde akola PEM afunye points 20 ne Abasa naye akoze points 20 mu PCM. Abiri nalabye eddanga mulimu abaana 10. Abaana baffe bonna twatuza abaana 35 mu senior 6 bonna bayise okugenda mu matendekero aga waggulu. Mukama n'atukola bulungi nnyo nti omwana waffe yasinze okukola obulungi. Luwama Haruna yafunye points 2 nga yakola physics, mathematics, technical drawing ne ICT. Kwaize ku mwana mwine gobeeta Kabindi Amuza oyo abaira akola biology, chemistry ne math BCM oyo afunye obubonero 15. Twaba ni munaibo obundi bamweta Kiyega Yasin oyo abaira akola yena physics, chemistry ne math afunye obubonero 13. Era ndi musanyufu nti essomero lyaffe liri kujja mberi kuba buli mwaka ogwida obubonero bwaffe bweyongera kuba bulungi. Nafunye points 17. Nebaza nnyo Mukama Katonda olw'okuddamu essaala zange. Nebaza nnyo abasomesa baffe Sakuna administration olw'amaanyi amangi ge bateekamu. School nafunye points 18 era nga nebaza nnyo Mukama Katonda yasobola okunkwasako okubikola. Omukulu w'essomero lino n'abasomesa kusa n'abazadde abadde bansasulira school. Okwagala okwefaananyizaako n'ab'omwaka ogwayita bamu ku abo abaasoomozebwa obulwadde bwa COVID-19 nga bwe tujjukira obulungi baali abayizi bayingira omuggalo ne gulangirirwa. Era oyinza okugamba nti abayizi bano basomye kumpi omwaka gumu. Amanya nze Kasujja Stewart
muyizi wa principal BTSS Kimanya nabadde nkola BCM stroke ICT era nakoze obubonero 18. Amanya gange nze kukkiriza Sinai nga ndi muyizi wa Blessed Sacrament Kimanya nebaza Katonda yansobozesa okukola points 2 mu PCM. Twagala okwebaza Mukama Katonda olw'okubanga tusobozesezza okukola ebigezo obulungi ebya senior 6 abaana ffe bayise bulungi tubadde ne arts ne sciences era abaana basinze kukola science